Tweyanziza nnyo mwenna abeekumi n'okwanda boyugi era nawa subscribing okola omulimu gw'amaanyi. Mbaleetedde video esinze trendinga wano ku TikTok leero nga Aviator ne munne kye beekoze ogenda bobisanga maaso awo. Ate nga oyo tumuvuddeko bambi Mina naye atabukidde Kadama bamutabukidde. Ate nga ye Rema Namakula bambi Sanyo Njelere nga ya trending asawa zino mu Uganda #1 bino ogenda bobisanga wano kwanda boyugi. Kale nga tubivuddeko ebinyongero bajjukiza ba sponsors baffe biva organic nga onakola ku bulwadde bwonna nga kwesa eddagala lya butonde namba zisimu ziziri awo osobola mukubira n'abeera kuyamba. Ate nga Hajjat Kaloda agamba wombeddwa ono si muwombi waba biki naye nga yawo okuwombera buwombiddwa n'ofuna ky'oyagala bambi mukubire ku namba y'essimu sponsors waffe naye abeera kuyambako. Kale nga awo tubivuddeko katugende mawulire gaffe naye nkusaba tanaba kumpa kano ka video ka like bambi manisa mumpire ka like kambalekere video ya mwami Aviator nga ashakama wamuyita. He has the prettiest lips in the world. You have never seen these lips. See them? See this thing? So pretty. Avi and I didn't get it. Best couple of you sent Mina. Tomato abidapo vya mwe. They didn't give us the abidapo because we had never met, so they didn't give us the abidapo for best couple to the baraga. Then I should bring back all those the hours, right? No, they were giving hours for this couple. Oh, the best couple. Oh, of course. They didn't give us because we have never met, so Babi too. No, I can't win this. Ate nga tubavuddeko ye Derek ne Mina bambi balese challenge empya gye bayita binkolere oluyimba olupya lwa mwami Prince Omo. Solo ogenda nokola challenge gwe natanakola challenge naye nga challenge bambi simanyi wage Kadama oba house manager ali osona asobola kozo ino kubanga ino mwalaga lwawo ne mukakola akantu ako ndoza mula abadde nga we yagudde naye nga bambi tumuvuddeko bambi kambalekere ka video kane ka Mina era nkomewo na Rema nga Rema wa kulembedde sawa zineno mu Uganda. Hello, this is your girl Mina 256. I'm in London. So if you don't like me, please, you can go to hell. Hello from abroad. I'm in London. If you don't like me, please, you can go to hell. Hello from abroad. Ate yenga mukadere kitumuvuddeko Rema Namakula. She's the one who's trending right now on Uganda. Mu Uganda lulaba no osome kigamba oli she's trending #1 ndoza account ndoza mugira bajembaddeko lero elanga ya trending ku YouTube eraga na manyi gonna yadde basinga badde mu commenting nga oluyimba yalonoonya ate yaluzemu nalonoona naye bampi yadde lubiri naye nga oluyimba yalonoonya ge mazima naye nga ya trending era kibalaze nti no yoba bikibi oba ki era yasigala ye #1. Rema Namakula bafanizi mbadisa mu commenting wansi so that anytime nayo wabayitawo nasanga no comment nyongera okujukisa go natana bakulakinga kando ka video mbadisa bokampeleka thumbs up tubenga tuyongera maaso nawe we na subscribing okola mulimu gw'amaanyi nnyo.